Mwami Jaka. Wanjise. Tata nkulamusizza nnyo. Kale munaye. Bampise Kadima Jakabogoza tuli ku beat one. Esebo. Watugambye tukubireko otunnyonnyole kiki? Omukulu Kadima. Esebo. Waliwo ensonga eri mu kumbo by'omutwe. Omusajja ekituufu nga sigula muka omusajja. Yali alina kuba nkwana inawe. Sakimanya nga bw'obimanyi. Birabo oti nti ate nina omukazi sajja ate twatambuddeko dda. Ngamba bankirekereyo so yali alina abaana babiri. Mbujja ebbanga liyise nno tuli mu myaka nga etaano n'omusobyo. Myemeka? Tuli mu etaano n'omusobyo. Gisobola mulowooza mu etaano kubanga tuli mu baana basatu. Okay, muli abaana basatu nga babo? Buva. Ng'oggyeko bano bongambye ababiri? Abo booli. N'ekisinga okunnuma, omusajja oli tafiirako yo ddala. Akola ki? Tafiirayo ddala. Okufaayo ku ki? Alina okuweereza ku ssente za sukulu fiizi, okuweereza ku ssente zirabira abaana balwala. Maama, buli kimwana abeeranga nze. Tabaweerera? Tabaweerera, talina kintu kyonna kyasindika. Omukyala lwaki yajja nabo abaana? Omuntu omwagala toluusi bagamba bona ali enkoko tononooza birala. Yajja n'abaana ne mmuleka. Oli musajja mulungi. Ne mmuleka, atula abaana abaleka. Bana kati bakoze. Nange ntaddemu kintaddemu nkooyi. Akati n'oli tato abaana abeeko kyakola. Osinga kwetaaga ki ku baana? Osinga kwetaaga at least kati wabe we batuuse. Tugire sukulu fees kuba ayongedde okuwera. Sukulu fees baana kulabirira ngoyi abalabirire wadde omukyala yiki yekwasa dda mu ntondo mbw ate omukyala taliwo. Mbiwulidde. Naye n'ekirala nkooyo okuliisa abaana n'emmere ekyamazima kiri n'emmere tetulina kye tulya. N'emmere nkooyo okuliisa abaana b'omusajja wenda abaliisa ennyo ne bafuuka abange. Era babo kuba oŋŋambye nti omwinamu basatu omukyala. Nkitegedde. Baba baganda b'abaana bo. Baba baana bo nabo. Nkitegedde. Nekyo tekimuggyako okubeera ng'oliyeta abaana. Kati oyagala tumukubire tumugambe tutya? Aweereze ku ssente eza school fees, ez'emmere, byakwambala, atuuleko mu nsawo. Tuleko mu nsawo. Bamuyita ani omwami? Omwami ye Kayima Jamiru. Kayima Jamiru. Ate omukyala wange Aisha. Gwe bakuyita ani Jaka? Bampita Jaka. Naye manye mbadde saagala nnyo mannya gange gagire ku leediyo kuba munyambe mu ngeri mu kifumbefumbe nga mmwe muli. Ate kuwayise. Naye mu kifumbefumbe omusajja aleete ku ssente. Obaana bali abalinga busaanyi. Tugenda kwogera ne tovaako. Hello. Mwami Jamiru. Wanjise. Salamu alaikum. Walaikum salam. Ono Kayima? Esebo. Mwami Kayima bampita Kadima Kabogoza tukubidde okuva wano ku beat ku radio. Wanji. Nti tukubidde okuva ku beat wano ku radio. Nga twagala kwogeramuko naawe. Waliwo mutawaana. Tewali mutawaana gw'amaanyi. Toli bize nnyo? Siri bize. Kaakati waliwo omwami bamuyita Jaka. Ani? Jaka. Wanji? Ntegeera. Wanji? Jaka. Atugambye nti ye Jaka. Atugambye nti Jaka abeera Kikabogoza, abeera Musanju, abeera kale Musanju katugambye nti Musanju. Eyakutwalira omukyala kankyogere bwentyo. Yatwala mu abaana. Aisha. Abadde agambe. Okay, atukubidde ng'embeera eriwo ya buyambi. Wanji. Nti ya buyambi ku baana. Sikiwulidde bulungi kinzirire mu bulungi ogambye otya? Nti embeera etukubisizza essimu. Nga twagala kwogerako naawe ku nsonga z'obuyambi bw'abaana okutandikira ku kye balya, kye banywa, school fees, ebitabo n'ebirala nga ye obuvunaanyizibwa bumususseeko n'agamba twogereko naawe. Wanji awo watuuse. Ate okutuuka waatya? Sente zaamuweddeko. Ate zaamuweddeko zitya? Gwe abaana tukimanye nti babo beetaaga okuyamba. Nze mbadde simanyi n'abagagga baavuwala. Yagamba nti mugagga. Ate we yamusigulira yamusiguza ssente.
kati mbadde manyi nti muneebo bali bulungi munaye embeera bwe teyinza bakuba naye atugambye nti wayiseewo emyaka 5 era ngampulira nga akyaduula akyakolima ate munaye kubeera niyinza obutakolima kuba munaye omuntu wange twali tukwatagana bulungi naye nga bw'omanyi zino embeera tetwalina nnyo kiri awo naye naye munaye nga bw'omanyi nti munaye abagagga munaye ate bo bagambwako ayogera kimu bibiri n'asika kutu n'asika kutu munaye nga era n'amwa kati taata kale ebyo tubiveeko kati ensonga ya buyambi ensonga y'obuyambi kuno ongambye muli kuki tuli ku leediyo taata naye kuno si kuwemuka kwennyini okuwemuka ate kutya awe watuusa seba wowe ntuuseewo jangu sebo otwala abaana jangu otwala abaana tebajja kubeera nga bandiira bulizi nga balinga busanyi sebo jangu otwala abaana watwalira omukazi n'abaana batwale batwala naawe sizaala bakulu nga bumbuzi naawe jangu otwala abaana omukazi anamanya nti omwagala nti munaye wali tolwanira kufuna buwoomi naawe kati gwe weesamba sebo wazaala busaazi n'ofunisa n'oteekawo omukazi mbu kati njole bonabona ndabe jitawo twala byo kadi babeerawo watwala omukazi abeerawa nze mane njagala mutwale mbuliyo ku mulyango nga bijanjalo oshegere nze nkulagire njagala buleta muliyo ku mulyango nga bijanjalo nze nako wajangu otwala obwana bwo balabirire buli mbuzi ku nkondo yaayo labirira abaana feno kabogoza tufune ndoozi abateesa nga babiri nga babawulidde omwami oyo bwateesezza Queen Jackie Whitney Linda agamba nti kadima kanyumidde kali tweyanziza nnyo Queen Jackie abatulabire booli nabo bagenda batumiddeko nnyo mama Strife kadima ankukabogoza mwe bale tuweereza nze banaye sikisobola banaye mbamba paki yaba papaki mune omwagala wanga kadimani anko kabogoza mwe bale tuweereza naye taata w'abaana banaye naye yali badde mwenkanya omusajja era akozeeko kyakoze emyaka 5 abaana babiri balamba bannange yandibadde akwasaganya ne munene baweerera abaana oba nano n'abaana kuba bakuze kadima abasajja bate tebasangika we bale tuweereza enze mama Swife mutungo kitiko atunda amanda webale nnyo mama Swife atunda amanda mutungo kitiko wasinzira okuba nga atuuliriza tusiimidde ddala mama Linda omwami akyalina obusungu bwa mukazi we wamusigulira omukazi amayi munanga abagagga oyo yennyamo tante kaakati obirabye abaana batwala tewawasalawo baagala na maama waabwe twala mama Linda ekawuko omububiddeko mama Linda kale awe bali nnyo bali ddala Nalongo Katongola ali masajja agambye bwati kadima bali kueleza nalonka yembani mbale kino ne bananga abasajja abasigula bakaba namwe mukisusa ate wasigula omukyala ngolaba omusobola ate kati obuyambi osaba bwaki mukisusa nnyo mukisusa mulimba nalonka yembani mbale kino kali kankuwayo kalimu wano sobola okubanga mukwano gwange okafuna abasiwayi beetagayo abakozi bakyabeetagira ddala bakuuka mu kunoonyeza abantu emirimu abobeereyo nga tokola osobola bakubira ku nnamba eno gyengenda okubanga nkuwa n'obeebuuzaako ate bakonsultanti balungi nnyo nga bw'okiwulira kale baagala abakozi abakola ku mobile money ba packers babayita ba shop attendants n'emirimu emirala mingi bagiina essimu kwogenda okubanga okuba eri 0780 nkaga munana 0780 0680 ana mukaga 975 ana mukaga 975 58 funa omusule bulungi mweraba Beauty Farm